kati ensonga y'abakadogo gye tulwana okufa we twatandikira gye twekubagiza ne twogera bingi si bukyayi naye tulina obulumi tulaba bwe twandibadde si bwe tuli kati twasigala ng'ennyumba ezimbiddwa neetakuwa plasita. In fact nakulabye nga olina kyowandiisa ekimu n'ogamba nti wejjusa okuba nti wayingira obuyeekera nejjusa. Lwaki oyogera buti? Kati ffe bakadogo abali abaana abato n'ebigambo ebyatugambibwa mu nsiko nga bafande Jim Mwezi nga bafande Kaindo Tafire abala bafudde Basande Mukulu n'abala bangi baatubeererawo abasajja abo bayingira ensiko nga bali political nnyo olidde kubanga abasajja abo omanyi wano mu East Africa teri bantu basinga okukozesa politics nga Batanzania. Omutanzania toza kumanya nti anaakutta bantu bali awo batambula nga misota naye nga ekira agenda kutta era abaana bagenda bakolayo kadate ne badda ogamba kati ate nabo bava Tanzania ne bayinkomawo wano era balabirawo bayingiramu enjiri eri baba bazibu nnyo bakubino kati bakola training kalama biki naye omuntu yavange Tanzania ne bagamba batuwadde kadate sebo kadate Tanzania bano bajora mu mugume bola ba general batumwine simanyi bajjeje odongo kyeje odongo yabiva nako ye yali kanaga general naye abasajja baba bazibu mu buli kimu olidde kati abaana bekubagiza naffe twekubagiza lwa nsonga emu twayingira mu nsiko nga tuli baana bato. Yes abamu mugenda nemugamba nti twetwala mu nsiko mujjukire bulungi nti mwavangayo ne munoonya abaana naffe bwe twamala training naffe mission twazikolako ezigenda okunoonya abaana olidde nga musaba abaana ne mugamba tugenda kujjako Bakyoli n'Abalango n'Obote. Settlement yali eyo ebintu byajjanga bikyuka ffe tubalaba bikyuka tujja okuwamba ne mwogera birala olidde bw'osanga omuntu omuddugavu mu mutte oyo munyanya naye tugenda okwesanga lesajja likyoli liri wammwe wanti ate waffe Patongo kati ne tumanya abantu banyanya be Sudani baleta Abasudani naye ebintu bino okugamba kati bwe tuzze nga tukula tulwanye entalo tukoze tutya ebyatusuzibwa mu nsiko bakanga mukulu Kisubi nja kutegeeza omwana omuto tomulimbanga olina abaana olinye emmotoka waye n'agamba daddi ondetayo keeke kati gwe genda ng'ositudde ebibbogo yabyo abagirinze leeta bibbogo yabyo n'ebyennyanja wali n'engege gye bayita Amerika eripanga ogimanyi engege tirapi ennene zino engege eziva eri Kasenyi bagita Mwakyoli bagita Amerika kati mere leete ejjambiya Amerika eripanga bagiyita kati mere ngadduka mangu wali ng'ojja gwe muyambako n'otema n'omugaa guno omutwe gwange nze naleese nze musajja era afumba amanyi nti omutwe gwani gwa mwami kaakati twatwalibanga tuli baana bato ne twakola abantu bulaba ebintu bino nze mbagamba nababuulira ne mbagamba ensiko y'Eruweero gye mulowooza nti amala emyaka 5 lyali komera prison yennyini mwali mukomera tewe deployinga n'ogenda bwoti jita musoke yuko wapi nti jita sijali pita hapa unaona mujinga hii si muganda hii sebo jagenda kwa ikomandi wakagame ulikuwa wapi ulikuwa umeenda kuelezea waganda wenzi yako nti kubanga tension yaliwo nti abali mu yusu winga wona bali baganda kati ngabalo uwozonyizo okugira n'ogenda babbirako ne bakola raid temufudde gwe omuntu omuto tokubisiza abanno bonna kati nakubira ebya Kasanko yali kwabiri mu musini wandibadde waggwa n'okuggwa naye Amini lumu omuntu omu yamubbirako kubanga buli muntu abana n'abolugambo lwe naye waba abolugambo abakola nga bajita si bano bate muze amubuuza oze kukola kati nkuyambe ki oli yagenda ngamba muze impozo nguyira yingini emotoka yange fucking kakati ali ya ekaddi awoza yingini muze ngo yagala yingini yagala yingini watu gamba emotoka yingini oli nambu naza kati mubadde mungamba kibi batabani ndi muze naye twalavuga ku motoka ezo ngezizo emotoka ya sisimeka petrol edduka eringa lubabu naga mwagala zine zange muna zisobola
nalweso jangu wano abaana batumize emotoka 2 ya Japan ba Germany jeziva omu yagipakinga ku pine gamba yatunda kikoze bulungi byenjogera sinzi banyize ndi walugamba naye sirimba kakati tubadde mu nsuko muzeyi yatuzanga wansi nga buli muzeyi wajja bakadogo bange bona fe tumuyimbira nze nalaba ebintu bingi netunna omusajja bwetuti ngadala ono ye muzeyi nga muzeyi tumulaba ne bwe yajjanga mu ntale eyo noza nga muzeyi bw'abazze ngola tucamuka tulaba muzeyi wali muzeyi Kasimu wali yayingidde oba mulaba konvo yingeze kubanga abaana bonna abamulika ebiseera ebisikati SFC byolaba bino twali tubamanyi twali bumu nga twemanyi bafande Kayanja sergeant yafa bani balutu bakamanda bani balushamuzoyo siginoolawe ali mu byetaka kati nga tumanyiganye era bale afande kyamuzi afande kakubuzeeko ki gita muli mutya balwa kisalata abo bani bonna nga tumanyi nti PPU eyo PPU tebirika ebyombo ate enkokolabi kiwe musajja nakusamba ekikaddu n'omutunuulira nomuga naye gwosamba omumanyi we wacha bali yako otaka kuwa president we Sam Tiranga ali ku Vespa ainenga temu ka radio kamanda 2 ngenda mutta kati netumanya kati fe tulinga abali mayiro nga 2 ku sirijimu eno erecho nchikubwira wano abalwa na Moscow tuli mayira 2 ne kuli jimu eno ndi mwaleta lijimu yeyubula dda holiday yeyubula dda abambaga amatuli expired abambaga amatuli rejected product kati takubanga kusasi neri okuva lyo yava mu kadeti yali smart era agolola ayambala bigolole tasulanga ko mu nkuba talyanga ku nfudu tasulanga ko nga talidde woteri zonna zolaba Serena Resort wa byomanyi byonna ali amulanji ali kulanka ya brigade yakati ekiziga akisiiga bituluma ekyo kimu tu ebintu batugamba mu nsuko oba yali bumu mulalo tutuke mu Kampala kubanga abaana bato ino balimba kubanga nsala bako mu nsuko bagamba nti eno yinti yabakadogo ekyaliwo section 1 foreign pale nga mulimba kadogo 5 n'abasajja abakulu 5 esazi na bakulu bano bola babakano baani nabo balinga abayusi nga bavuka bato myaka 18 betulabanga abakulu bakuze bukuzi kati era bagenda mulaba bwoti agamba gitanze kati mpezeze enkaga mu mwenda bali bavubuka mpezeze enkaga mu mwenda kali kaga mu mwenda kitegeeza ki kitegeeza bwabana nga ina enkaga mu mwenda tokoya ne myaka nga 17 olide kati bagita twalina 12 bya katonda bamulaba bontuza ne bya katonda oizo gaye mukadde kujita nenga te yalina emyaka 8 olira 8 kale bogamba nti oli wala nalaba yatesanga mulimba ubu bwana nga ukwato tie mundu ne mugamba laba kubanga tamanyi generation yeni erigo twagenda kwamba 86 abamu tebali era bawiranga film nga comedy abo balimba wabogera biki Museveni yakozesa abaana abato dini jeri lyolo babese FCB balwa nabo balaba bonna basibye ebikigalu bingi olaba bino bigondi bino byoseba babita bibayuni byo nenkokola biki nga besabisi munsi Kongo bisanga wani era bwo mulabo yo mukuba kyaso manyo ya adui oya adui okiraba munsi walinga light nnyo ate singa speed kyo alina munsi eri mu government era singa eggwanga lidduka muzene bwagende lwakitwa nalonde ndi so okusoma kuno kuli parts of okusafaringa kwa mwe family yo yonna yonna bo boyagala ekone oleme kola kintu kyonna mu nsi woberewo nga bakulabaawo ne bucha ne bakulabaawo kitegeeza n'okufa beba bakujja bajja kugulyayo olubugo oba omukazi w'okukyaja kuleta kadde bakuzingemu ate sisanduuke kati esazi bazeka officer kubanga bala bange ensonyi zibakwata togedde bingi babiraba abakola ki basala bajja kuzika ba veteran nolaba baleso bukadde bubiri UPDF namba leso bukadde bumeka mabugo kitegeeza fe baaza ranks ngaba jita nyinzo okufiriyo n'enfira kapekeyo jita yafudde bwana banga afane chimbo watala biseeko kawaga talabise kwanga omuntu ali Jacob Asimiro yangamba ngende Somalia nengende kachiri nentoke gondi esingo
balinga bali bantu balonda ne bangoba nga bakyali ba private ba corporal kati ba major ne banga wewe gusigo jita toka pako gero bandike balo kuva mbakulu kubati bakulu ki so mali ya man power nzize I want to go ne ngambo wayi nandi ko myonga no kugulu kumu bisigalao nimivaako kubanga era banje abatagenze nenga webali kakati ekintu kya kyetwemulugunye nnyo mukulu kisubi batugamba ebintu bingi tebakolako n'ekimu kino ekyokusoma ekyo kyawano kubanga nze ndabadde abaana abaasoma nabo bakaaba wabalabye wali bakato kagundi oyo kawali akalidi kanyama oyo bagajita munnange fe okujja kwambala uniform ne tuzimbazimba bwetine twakuna obuntuntu noyita mu kkubo nga we nogenda ogaziwa naye nga ensawo ziri 8 temuli mutwalo n'afuluma erukole n'agenda ku dduuka n'akuba omukazi ekipindi musubuzi wa mifaliso nanga maama nja kulekera kaadi yange eno nyambayo emitwalo 10 naye abasirikale anti nze nkulaba nyaawo biki nze zekalirize nkuba ebikonde nze situla bizitoomu biki newennyonnyolako naye emitwalo 10 ojagala omukazi nagamba kati ekitabo kikyo owandiika ne department yo oli muki mu sports afando anywa mumanyi nti mumanyi yegu mumanyi oyo mukulu nja mukubira essimu ng'oganya okunsasula endaga muntu yogireka wano naye manya ogenda kunteramu emitwalo egi 15 owulira kati bino ebintu byenjogera omuntu ayinza gagita alimba muzeeyi amagye agawa ssente geemalirira leka nkubuulire nkukisuubirwa okola nga bizinesi ya miliyoni 10 ejja kutambula etambule naawe osanyuka ogambe yes ntandise edduuka lino naye waliwo ojja otuuka oyingiremu bagita atya deficit waliwo otuuka n'obala ekibalo nga tekikyajja n'ogamba yi miliyoni 10 ze nateeka wano ziruwa nga kikwetaagisa ate okwata endala 4 oyongeremu olwoba okola kakati ffe twakola kati nkulaga ffe twakola ssebo twakola President Museveni yajja mu nsiko n'abantu 26 n'abatwegattako nga bava mu gavumenti bonna sigamba nti bonna yali nabo kakati ffe ne tuyingira nga tuli baana bato era ngamba nnyo abantu nti President Museveni okuyingira mu nsiko ye yeetwala okujja mu Kampala afuuke president ffe twamuleeta ebintu biri bya mirundi egi kati balowooza nti mu nsiko muzeeyi yatuleeta tetwali mukira era kyoba olaba otuuka e Masaka Lwengo base owaite abasente batwefuulira wano nze bannagenda okuwira nti ate batusazeeko kabonera nabugabo wa nze wali nga nsi tuuse Rwanda olaba netujja netusembera nabbingo n'atuuza meeting balwejema musazeyo nze mbadde yatu punguza idadi kwegamba kuba hit done mukampinge Salimsa n'amugamba muzeeyi byoliko ebyo bibyo abaana bakoye ensiko tukuba abasajja tuyingire Kampala n'agamba abaana bange bebafa namwe njabatta byali biwanvu awe nabbinga awo olida paka etukola advance muzeeyi agenda kuddamu kulabika yajja Busega ffe nga tumanyi tuyita Busega otuuka n'ate kyaligonza tena murudi huko plani zize ffe tugamba tuyitaawo tutuke nateete tugende tukube makindi gye batugamba buli omu yali amanyi ekintu kyajja okukuba tebyatandikiraawo 11 si Kololo 7 si Makindi first radio Uganda Saadi Lumumba Lubiri nga buli omu amanyi ki Kihande Republic House buli omu yali amanyi kyakola ki kyazanya paati ye muzeeyi agamba 50 kasiringi muddeeyo paka ku biteebezo omuntu atuse Busega weesunga kuyingira ku Kampala oli ku biscuit tawuni kubanga kisubi abantu kyebatamanyi abantu abasinga abali mu Luweero bajja wano nga babisi olaba munankole olaba mukigava ekisolo oba ekyayi oba ekyanika najja mu bus global nemusuula wali ayinza otuuka n'asooka amagalala nagamba nenyenda okusesa nebasesayi bayakufuka naye bafukawa ekyo kimu
n'agamba ati si omuhanda gulayi kubanga wonna alaba chorus n'agamba ebiwaffe nga tebiriiyo just chorus akwata nako nakola bwati ono ye Kampala ne bakkira omwo ne bakkira chorus nga tamanyi bamutwala emanyangwa teri yaddaki kati bwatuke naga ati se ne tulabaganda abaganda ne batula kunuya nti bano baganda betuzeemu ogenda kola mu faamu eyo kugamba nga bwazza okukola n'agenda ng'amanyira mpola abantu abasinga ne bw'obufiisa boolaba abantu bava mu Luweero nga talinyangako Kampala. Gipol Curtain Road Fixers bakakensa mu kusiba curtain mu mayumba aganyumira amaaso okulabako banyiriza ennyumba ne baleka nga naawe osiimye basiba curtain roads mayumba okuviira ddala ku nnyumba ez'emizigo mpaka ku ziri ez'abaakolamu basiba ebika bya curtain roads nga eza metallic, coated, plastic, wooden n'ebika ebirala byonna okupima kwa bwereere awamu n'ekyo ne samples ziba za bwereere. Gipol Curtain Road Fixers basooka kukola olwo n'olyoka osasula ate nga wonna w'oli bakutuukako ne bakukolerako awo nga totaddeemu yadde n'enusu okubanoonya. Okumanya ebisingawo Gipol Curtain Road Fixers 0755 16 56 obulumi bwe tulimu bwe kuba abaana abato ne tuva mu nsiko twakola buli kimu ekyetaagisa. Poliisi twazikuba, road blocker twazikuba, ate nga kuba kufana kuwona kubanga sipiidi y'omuyeekera si sipiidi y'omujaasi w'eggwanga. Olidde wano bagamba kutwala amagye Sudan naye bamala wiiki 2 nga beetegeka. Olidde n'oli atidde tugenda wa Sudan abamu baakera ku makya babaza abantu 5 wiiki eze 2 batwala 48 babuuza abantu balazeewa nti afanda nti gundi yagize bwati tafuta wuko emundu ozimu bazisanga mu toilet ndize sigenda Sudan kubanga basajja abenda baba nabo ng'abamu badduse sigo omundi ogusoose kubanga naye ffe bayogeranga bwogezi Sadi Battalion sa nga ffe twabakala mpenge muzeyi waliwo yajja mu Northern eyo nagamba abaana tebakyatengera na cover nti ebyo nga ffe nga andaki tetuzebaka adu yazazze songa mbere kalampengere ffe tusonga busonzi naye kati amagye gagakati obalaba balina body armor yesooka mu kifuba element ziri ku mutwe ffe twalina songa mbere yenkofiira eno gyolaba eno eziringa ez'abaana abali enkwakyo songa mbere kati ngoina kyusa nkofiira n'ogituneza wa emabega n'osigala nga wano oli bwoti nga tetulina bino zino zonna enkokola zaabonabona dda singa zoogera ziyinza okwogera nezigamba nyama nga yanvaako ne mukurolinga gala mavivi biki kugamba waliwo badriver abaakola ennyo mu Northern eyo ng'abaana kati wootuukira emmotoka baagikola erina amataala 2 tataloole n'ojjamu ettala erimu afaze erabike nga pikipiki wabeerayo emirembe emmotoka etambula bweti kati omupiira gumu ne guyita wakati wano mukana akantu ka wakati kano ne mu nsiko naye ng'omanyi lwaki twavoidinga ki land mine kubanga oli bwanajja atega wano eyitaawo nawano tutege wano tutege nawali kati era abayuunyanga ne bagana ebona abasajja emmotoka zitambula zitya olidde oba wakamala omuyiseewo ebeetwala mirambo obeetwala mmere obeetwala ki eyabasibya nejja emabega batisse esimusimu entungo zaabwe sibayi batisse biki byennyanja byabwe biki ogenda okuya nti wali emmotoka abantu 10 bafudde ki tebalinye ku land mine ate bwe twayise nogamba olabye kati ate ebituwa ki amagezi kakati ekituluma kimu ng'abaana abato ekyo kyo ne bwenfa leero ne bannange bonna abali eyo ne abataafuna namba kubanga bw'otuuka abanaye mu luwe abaana bangi muzeeyi alowooza twafa abaana bangi olidde ekimu ku byoyogedde bw'ogamba nti temwasoma lwaki temwasoma kubanga kino lutalo bo kye beekwasa bagamba nti twabateera olutalo President Museveni bwe yaleeta Luweero amasomero gonna gaggalwawo agali mu sekita eyo kubanga yali war zone nze siwirangako nti lwaki twaliyo war zone twayitayo buyisi oya ayinayo
amajo gendayo gali just ku balababuze ku bantu baabwe nakudduka kujjalenga abakampinga erwengo abave embala bajja direct awo nate wali lutalo yakyo bulaba nti gundi yabuuza genosale naye mugamba luwero triangle ani bagala kasese triangle yali escape route majja kuyisirayo kwata muhoti ne lubona amaje gagende yali route ya kujja kuwamba tukwate embalala tujje Masaka kati ana bagamba nti ne mpulira luwero triangle lini nakapiripiriti kati nakapiripiriti ono gundi roduku yali dimunsu era musasuleki kati abo namwe batufiriza bali bala sente zibe nyingi bagabeko bagabirako nabagene bazimbe zikalina abakulu baga tulabirira naye balabe ekintu kyakola ki tewali method tewali structure tewali kyekyo kiri awo kati abakulu bagamba nti twagana okusoma zemba saasira kubanga wano waliwo abakulu benda okuva 86 nga tumaze okuwamba taddangayo bwakwata ku mundu mpozi nga agenze ku kyalo kyabwe naye kalakasa nga tadeke kijaketi kyamaje n'afulumawo nga ali amusso baga waita amasappe afande gondi ayina enkebete ezabe ngabe bazikola wali nakasongola bwefaana tekulubukanga nako zinyirira girisi gwe bateekamu nga bagipanga wali ku kyuma wali nakasongola wafanda mugira bwefaanana test gye bagikolera mu kyuma wali nekola test we yakoma naye ye agikwata abambazirikana mo drop buli waddayo nagerako bwana yes luduku yange mweri kuba n'omukazi tamwesiga kiraba naye ffe mukulu Kisubi abonna abagamba nti tetwasoma tuba challenginga era tuba challenginga kubani ne bojjango oligino tukucherenginga olide kubanga bwebanga platoon yemwe yamaje kubanga company ebera mu platoon 3 bobo gambye ko esaba ntukimwe abiri wachikumya na mukaga kisinzira bokoze strategy yo kubanga muri Batman muri mu bichi barana bichi aba escort bichi intelligence bichi ko yeryawe ejjudde eryawo buli platoon beba n'abantu anamukaga wali osanga mbaka dogo 20 kakati gwe command officer eyo platoon bantu abiri kakitegeza abantu nkaaga balino genda basome eyo koyi ziri koyi 5 munamuli mbaka dogo oyinza okukiriza mu vyamba abantu bisatu bagenda basome osubide nti bajja okimanyi bulungi nti amaje gabera mu training eyo nga juzi bafulumye mutwalo ogula bye mutwalo kati omutwalo ogo divided by 6 division ate 6 brigade SFC eno twalako mulimu abajja ogenda mu semwayi mulimu abajja ogenda mu ngoli agamba gwe genda okolera mu maje nja kujjayo je mu yiso akategole zibeera awo nyingi awo walo bagamba tulakinga ba clerks era kwa abo tujja kujjako ne bajjako nga 3 babeta mu records kuba galizo dinegamba naffe twagalako ne bagamba twagalako bibiri oba bisatu ogenda okulaba omutwalo sebo nobuuza ogenda okulaba mbuli unity bajiwadde abantu 15 gwe ulida mutwalo kati fe abali mu records tumanyi bagaba amaje ne bagatematema nolabye danga amaje tegaliwo muze yajjanga mu ggulu omwo batukubye emirambo giri awo bichi yenga wa order alo signal akujja hapa tuma message kwa Jejo Dongo kabamba iyo wenye wako pale banga mzee amanya nti abesingo bayingira mwezi kiweguti bali abantu 13 okay kawe wetta bali omeka mzee iyo na idadi abaji manyi kalama eriyo bwebati baba gatambali kanana kati yabala nabakoze myezi emeka ngatwa akawamba abajasi bonna bayingira amaje obalwa akinyumu obakola bakadogo obakola bano bayekera kubanga abamu baddukanga misindo mzee nabuza ne gundi yaluwa nti atalabikako bakola emyezi egi myezi meka experience on duty ngebyensko wano mukola ate kyo baba tutekuledi mugenda kuba malebe mugenda kuba bidomola nga mulumba road block papa 10 surprise attack abasaya bagudde batumamwe mugende mujje mundu ziri emirambo jibuka bukajite kati olaba omulambo gubuka nga bagukubye todobo gudde weddi kati twagitanga experience on duty kati intekezo na bafande mbadi 86 bani abo bani
myezi egi ekitono nnyo egi ne tulaba obwana buto ne tubatunulira bwe tuti ne bava ku ziroole ne tubatuukamu bwe ne tubalaba tolina gw'omanyiimu n'obalaba bw'oti kweganga olabya ddala nti nnyama ya lisasi naye okuvaawo kataapa kyali alufa genda mu dereta era emmotoka zitwayirawo ne wakala tubanga batafunye magye helikopita ziri mu bbanga zo ziri gugugugugugugugu zigiwambuya egyo mirambo mumulowooza era temukubaganye emukyuni bakubaganye olidde mulowooza temulwanye muwira ebikompola ekitugumu balwanye olira kati ng'otuuka embuya kati ng'olunaku lwe bakuba bafande kakama bafande society biki ne batutikka tujje tubalabirire ng'ola tunawo eno tunulaba onogamba kiki mirambo giri awo bano bakaaba bano tebanna bakolako badokita batono bano babateeka mu firiji mirambo bwe gisulamu gino ne bagijjamu ne bateekamu egira ate nagyo ginyogokeko kwekanga olaba lole nejja neetikka netwala ejjinja oira so bino byonna byoyogera lwaki ogamba nti wejjusa kuba wenjagala ekinyusa ekyo President Museveni mwalwana President Museveni government eno mukulembeze then okujjusa kuliwa President Museveni wajja mu Luweero President Museveni twakwegattako nga tuli baana bato twatwalibwa ekyo mukigaana nnyo ani yakutwala mwe mwetwala muzeeye bayitako mwajjanga mu bantu okusaba abaana nga musaba baaki abantu batukana okuggana ne bagamba tujja kuwa Kayira omuganda Kayira nga taddewo essimba egamba nti nkomyawo kabaka olaba ngawo abaganda baga twe muganda munaffe aleeta kabaka bano bebakibayinga meeting netula nti omanye ekiri kukati atukyafuna abantu mu ground nti Kayira ayonoonye system ayita mu bantu aleesibya tribalism oira bajimu mwezi namune batandika oina agana mwe baani nti tuli ba Museveni abange njabba wa Kayira ndozo olaba byali mu Luweero wano biratwabiraba kakati nze manya abaana abasinga bwe bayingira ensiko ekyo kimu ebintu byatugamba mu nsiko omuntu n'akumatiza bulungi nga tugenda okubeera obulungi nze nja kubira mu kisubi kino kyogera nga Gita n'abala gye bali emyaka gyonna gye nakola amagye gizo kuba giri 31 nsate wanu yazi emyaka gye nakola otuuka 218 sinagattako gino kitegeeza bandi kati mu sate 80 I don't know bebamanyi wabali nsasulo ba government endala erikola ki kuba empapula tezivunda nze Gita siri mubbi sibangako mundu ya Museveni sibangako uniform sina ene record ne bogena muligo ya maje waliwo oyitanga ogende wakola ije genda obuuza afande wanira mujja kubuuza ko banayo afande wanira yegwe Gita yangamba omumanyi Gita wafo oyo kuba yabadde musemwa inga kopolo ngale muki muligo afande David Muzinga lieutenant awo ngamba laba kati brigadier naye omubuuze naye Gita agamba ine emisango giyakola nti begana ne bagamba fete tuna ene prosecution case concerning Gita zali nga instruction omuntu akusiba na akufiirako tagenda kulya ng'ofudde yakusibi kati bala ne Gita ngatalabika ababadde bakubala ng'erinnya likola ki nga bajjako dropped ngoba batekawo nakubabala absent ekigamba absent NB absent party endala 80 zinako 8 mu terms of clerical zinako 8 nga bakujjako Gita musoke bana Gita teri amanyi olida obanga gwayingiza mu drone bakutwala iba mutu ntate tumanyi yo yagenda kola nete yadda mutuuke mulago mmochale teri mugenze nagulwa byakagaba teri mugenze wa magambo Gita talabika bana Gita okujjako ngo lya naga kisubi kuzise nja kuyita ye sister wange omanyi mtu wacha Gita Gita ali sese na musange eyo nayo manyi kyali ko nti eriye komera kati kisubi naye bwanaga komera kye libere sese nze kisubi ngende sese
inze kiswi sese waningambye ko luzira obe makindye nandiyingiddeyo naye sese nze mpite mu lyato sebe ngenda kulaba Gita sese kakati notegeeza akaba Gita wali naye Gita alaga bamukwata bamukwekeyo ebibiri yawo kakati omukulu yenna ali eyo n'agamba mbu twagano soma nze musaasira bino byonna byolaba ebiriwo emirembe oba mibi oba mirungi kubanga kati Uganda weri buli muntu alina kyayitamu tuli wano eri abakaaba tuli wano waliwo abali mu ddwaliro tuli wano bali wala bamendiddwa okusasula ssente z'eddwaliro tuli wano waliwo anoonyeza passport mitwalo 25 tuli wano anoonya za renti taziina tuli wano afiiriddwa bamugaleeta emmotoka emugamba ludda nti Masaka mitwalo 5 kaga buli omali ku dduka tulinga abagenda mu ggulu makobo gali aga efunda neddene kati eno message njiwa President Museveni naye akimanyi era waliwo ayogera n'agamba naye nze mbasaasira mwe maje mmwe naye mumanyi waliwo amaje ganga agenda la ekintu yakikozesa nnyo akikola lwaki batagamba ninaga UPDF amanyi amaje agamutuusa mu buyinza gye gali era amanyi embeera gye tuyitamu naye omanyi nti bagende batula ne President Museveni bamugamba nti muzeeyi abaana abakadde bonna bowooza abeeruweero bayonoonekera no bagenda bakuba amayinja bankuba amayinja nti muzeeyi mpozi ngo boosazeemu naye manya muzeeyi n'alowooza nti twagwa eddalu bwebanywa walagi bali eyo bayonooneka dda bonna expired kati muzeeyi kyobulaba bw'omutukako yeekanga Gita okyali mulamu naye tekalimu obutuufu kubanga abasinga bali eyo ddala banywanywa dda mwenge ensi bagivaako kwekubagiza kino kyekugamba ng'ogyeko ekyogamba nti baagwa eddalu ate era mulimu n'abalalu twekubagiza Gita tutambudde tulina we tutuuse ne batugamba nti gundi bw'ali abeera ku kkubo wali naye yagwa eddalu emmotoka neeyitawo n'agikubira saluti emmotoka neeyitawo jamba afande n'ataaninga abamu bayonooneka ligimu gye twaleeta yeyasula abaana eddalu mukulu Kisubi ovanga ku muntu akusuubiza nti ku mwezi nga guweddeko gyenkoyo $5,000,000 Kisubi ejja kubeera eka nga n'okulya tokyalya oyina essuubi lyoba nalyo twawamba Kampala ono ku ssuubi bakama baffe bakola byonna tubimanyi twagenda okujja n'abamu nga balina Benz twagenda okujja n'abamu nga balina ssente olya ssente zebajjanga mu banka tezaali zaffe tukomya kusitula nakuwira Kawoowo Bright Lwamirama Frank Aguma bebamanyi bazigenda zityamu oba tulidde tutya abanga bagula buwunga oba mu banka ssente za gavumenti ate banka waliwo banka wana ey'omuntu ffe twazigyemu zikuyamba obwo bayeekera era zaatukolera naye abamu baatuukano nga bali weeroofu ne tutuuka wana aba ne bafuna amayumba akasiya wonna nga bakulu basula oku olidde eyatazimbanga atamana y'amazzi yafuna amaka ennyumba ezoolaba ezisinga zaali za custodian board amini yazisasula olira kakati buli nyumba yonna bwe yabeera era abamu babajjangamu naye nga bwaba mujjamu afuna endala oluusi bannannyiniyo nga bafunise baba batasaba baali baddusa abasinga bakikola batya ennyumba ezo nabaziwandika mu defense nga defense yezirabirira kati ennyumba nebeeraawo ne bateekamu essimu ozijjukira essimu ezago koro nga defense yesasula ki communication amazzi nga defense yekola ki yesasula fe nga tubiraba department yala mu surprise nga yekola barracks and stores yesasula kati obimanyi bulungi bwe nyumba yabeerawo nebeerawo ono omukulu n'agamba kakati obadde ogamba ki ne bayita form bagamba afande sayininga wano n'agamba sayininga biki anti n'ennyumba yiyo tuweeyo 10,000 mmeka aguze under defense nze manyi wano abantu bagakalira b'ennyumba eyo kati yagizimba era yagigulawo n'asasula mu defense 10,000 mmeka n'afuna amaka naye gwe ng'omujjaasa omuto tenawo gyadde 10,000 kubanga twali bubi tufuna 2,500 tugenze ku 600 tugenze ku 9
nga buli budget bongera kusinja ebi netuguma bwogamba omuntu tubadde maje tufunye sente emitwalo 8,15 kuva 9,5 takkiriza paka 216 nebongerako emitwalo egi egiba emitwalo 18 nebongerako egi nebiba 21 negitambula gityo paka 3 paka 4 bwe tutibwe tuze tutambula kakati emitwalo egigula 8,15 ne batuwaayo emyala 6 okwo entitled okwo nengo obala za feeding 10 ezezi per day kisuye kusobola kwezimba omunana togulidde osobola ku 2,000 ziri zibakuwa omunana togulidde ogulya twazaala mangu lwaki twagenda twali bato netulaba privilege eyinza okuba mu maje kufuna mukazi era kyatuyambako nnyo nga bajja tafuta wantu 10 huko wantu yababibi wawaaki nga banoonya mbala batalina ki sino nga bagenda kuchapa olaba owonye privilege yali waawo nga bwoba ogenza ogenda nga komanda era gyogenze gujafuna ka chance akadda naye bayite balidda kubanga ente yiyo ki kabuuti ye yaggwayo twasulanga ku kabuuti lweyagadde ogamba tusoleko bulungi n'omumazongoto otekamu bibulooka owulira kati obulumi bye twayitamu emmere nga tunaba kuwasa nga bafumba emmere tugira saa 12 tujja kuddamu enkya 12 olidde ebijanjalo biri mu kawukuumi muzeeyi bwajja naffe nayogera naffe kubanga atubuuza ebibuuzo nagamba nalagira ddamu lye ennamba emu kati gweyogera ekigambo kimwawo olabe muzeeyi bwavaawo gwe ngoyingira ekkomera wesanga bakutadde makindye ng'ogeze mu prison muzeeyi tamanyi olidde era abaana bangi abali ebweru abayita mu katogole ezo muzeeyi kujja nowanika omukono mamuzeeyi maswali 5 questions nowanika omukono kyoyogera kigenda kuyamba ki maje gulaba kikyamu ng'ebyajjita era nze saabuuza nze natera kuba staboni nga maze okukola koosi ya kiraliko era nekubagiza nnyo nebuuza jita nakima kyemakomera kubanga buli kyenakola kyali kituufu pulezidenti nansiima sejjusa ne bansiima sale akimanyi bajeno kayanja eri bakimanyi bamuhanga abo bonna bamanyi bye nakola era byoga jita musoke ogwo ni hano kubanga balaba nali mujasi muto kulanka nto naye nenkola penetration nembakolamu omulimu ulidi nabo ne bagamba omwana ogwo takubasika nga jita buli mukulu anyumya ku jita kitegeza nakola ulidi mu majiga UPDF naye n'okubwa okuweebwa ensako yange nga privilege ku kye nakola nga amajaga advanced bw'oba wisobuloowa mu maje mulimu gwonna olide bakuwa ekirabo nga UPDF saakifuna yali alina okugenda okimpa ye president sebo saakifuna olide nolwekyo ensonga mukulu kisubi eyokusoomoozebwa gye tuyitamu n'okulaba twejjusa twali baana bato ne batulimba ebintu bingi mu nsiko ne tutasoma essaawa zino bakama baffe batambira mu kazi za tinted bitwale nabo mu nsiko banze sijja kwesiba kwonna gwensanze mu maje tammanyi ekume we nani afanda anti fe twefe twabeerwe okaba mu kisaka kale nenki afande mbadde nzira migade nesina transport driver oyina mwawo ogumpeera ono takumanyi takulangako naawe lumu nagamba omukyalo omwoyo mu State House namugamba naye waliwo abaana abasikotinga afane kanugaba nga asoma naye tebayinza kufunayo kacyansi batuleko naye olidde kubanga kati mumanyira Jeno Kanugaba muwozi naye abaana bamanyira master yo mulimanyi tate lya master lyeki master musomesa nagamba bamanyi nti abaana gye bali babonaabona abamu bali ku paaka bayita mmotoka naye ndooza afande muwozi bw'abalabako naye asanyuka najjukira nage mwe mwamperekera nga wali ku parenti kikola amakulu ne bw'abaye nga bwadde obukadde 5 3 tewali enne nti nja kuyita wano owulira kwegamba twekubagiza mu ngeri kubanga bw'olaba omuntu yayinga 92 tulina 91 92 94 Mose Busuwo fighters n'otuuka olwaliro tuli myaka 4 toyina mudaali mu lisiti y'emidaali tetuliyo
mu promotion twabula mu midali tetuliyo twali bayekera twakolerangawo manyi wali bibuzo bingi nagamba Lumunyala ntuli ne president weta ate ba general bonna abateekewa ba brigade yawo njogere ebyange bampa omuzinda njogera muzeya ajja kubasiba bonna lwakwa kati akaddi ebyatakyabiri kolesinga abadde nga luli anti ye weaknesses ezo ogaba emidali mu maje se president Museveni ogaba lanka mu maje se president Museveni mwaba wansi balida mukolaki recommend abana bambale lanka kubanga bube kwasa nnyo anti mwasoma eberiwero mwali mu mutabantu muri anfudu bana abazze balina enjogere ekinirize eyo ayo you killed the people in Luwero mbufe twatta Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono ssaako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Okwemulugunya kwaffe tulabya ddala nti President Museveni singa afa leero genocide n'afa leero be basigaddewo abatumanyi afande kaido tafiri batumanyi naye bwe twamala okuwamba baatwejjako tetubadde nabo mu field nenga weebali tubalaba afande Jim Muwezi tumaze okuwamba yayingira mu office tatumanyi atumanyi tatumanyi basi muntu ogenda mugamba gamba afande Jim Muwezi abaana abakule track ebikokooma abamanyi naye tabafaako tagamba bavudde wa mwali nabo mu nsiko bavudde w'emigadde mugamba dde wiiki ejja lwaki ontambuza muyeekera munno otambuza waaki omanyi nti oba ntambuza bigere okugiwa gye Muwezi nina ensonga yange oba ya mitwalo 2 gampe tojja kuga nti afane Muwezi talinaawo miliyoni mu office kati abo bannaffe baatujjako olidde abantu abaliwo betumanya abasigaddewo kubanga afanya lweso agamba nange bandagira bulagizi mwemulowooza ndi mu state house ndowooza miliyoni ziri awo bamulagira ki bulagizi kitegeeza waliwo process ne bwana afune ebbaluwa gitanda giteekayo ogenda mutuga mulabe nalweyiso mulema Major General simanyika Lieutenant Kano Kavuma namuganda munnammwe n'ogamba mmwe ebintu byokunsindika nze gita sina kyemanyi mu system muno neki manyukire ensuweeri manyi nti abantu baatwejjako manyi abantu kati bakola byabwe buli omwali ku lubuto lwe na faamu yante na apartment ye olinga akuyambi bujamnaga kati gita ku musala guno nga gufuna jenko y'emitwalo 3 oyo aba akuyambi kati bajjawo bali bagamba ababana bakasese empiya bakatunga empiya konka bakazisiisa NRA kaba n'empiya ekaba n'empiya zirwa twafuna nga akagale ka butto ne batuwa sukali kiremu ne batuwa chupa za bia 4 kubanga yo bia yali wa maje gobote ngere bamugabanga lesoni ne batuwa bomba ya sigala kati ebintu ebakuwadde balega tubitunde tuzimbe oba yali lesoni ne batuwa omufaliso ne batuwa bulangiti onaku ne rujja nga bagaba bafu 2 nazo nozifuna n'ebisingi 2.5 oba 7 wala 9 kisubi njankubuulire kiriyo kisse n'ogamba seba otoyinza kuzimba ku mbere ya kakati crisis zonna zonna ezibadde mu Buganda mu Uganda wano emmere ebuze emisolo girinnye biki omunyu twagusanga wano mu kiramu 6 akapati k'omunyu ndoza kagula siringi 5 olira esawa zira kapakiti k'omunyu kagula siringi 8 ofune 10 meka 2 kakati oguza akapakiti k'omunyu tonagula sabuni
boba maledio omutwe gwa sabuni kukekereza nnyo kubana abalako lumuna tonda afane kayula ne muganja kulaga omujasi wa inofuna sente mutuule mu bibale ne nalimba ze mitwalo nsanvu biri mu ebiri nanga jita lwaki olowozeze ne mugamba ndaba amaji gali bubi omujasi afune mitwalo biri mu ebiri kati biri mu abiri mu etano bafuna nkaaga ne gwotambuleyo ogenda mu butale okola ki womanyi nti waliwo omuntu ayite nakaseraawo amaaso n'agatunula eri bwati atayagala kutunula ate bogoyo n'osobola bogoyo mu bogoyo yasingira 7 obuyembe bwokka bagagono gwa 2 era bw'okyama bwoti ne weebuuzisa kati laba nno oyo munnakyalo waawa wannakasero babuuza gojja buzi akataasa ago mitwalo 2 ne tuyiwa mu motoka kati wulira abuuza omikyungwa gya mmeka kakati eyo sirevoyo wano mu Kampala wajjudde zi wooteri ennungi naye gw'otunulayo butunuzi okujja ng'osanze omukubi nagajita tulako tugende waliwo gwe njagala ku Serena n'ogira bonna kati go nagajja tugende n'otwaka n'entebe otya n'ogituulamu noga eno eseena si yali nalyo maaso naye batiranga abantu wano bwe bate bagirongoosa kati buli kintu kagamba olaba kwekubagiza okwo jita nandibadde njala kacaayi nengenda mu Serena kammeka akakopa ako gumu kitundu nonywa n'ogenda tosobola fe twasigalira nga tulina kuba mu owino owino twamuyitamu nga twakawamba nga mayuni tubuuka bisooto oyo owino wali balaga misota okyagirabawo bakyagiraga wali waliwo osanga emisota nga okumwa enviiri abasajja balina obubaawo bulabirwamu awo n'obutebe kwotuula n'akwata kana akagundi kaseeva oyo nno oyo wakitiibwa akusaze oli wa makansi oli wa kaseeva kati ebyaddako kiripa kiripa kati waliwo saluuni nebagamba saluuni yawo girabaawo bagundi we basaliraawo bamayinja ne papa ya mitwalo 5 emeka okusala omutwe gwange guno enja kugenda ematuga 2,000 kati 2,500 nogamba kati ebintu ebyo naffe twandibaddeko ne level abantu abeta President Museveni asigazza obulamu butono. President Museveni tamu zizigenda naye wali wajjo tukalabe naga naye kyesikoze kyeki Bulumi era twejjusa lwaki President Museveni yajja mu Luweero n'ayitwamu obuyeekera kubanga singa ekyankwanze tetuyinza kuba biro tugende ekyankwanze okuyingira obuyeekera abe bandiyingidde ne mubende na wane ekibina bingoola kyenjojo wa lwabuyeekera buli eyo ne bajja ne bagamba twabanunula era namwandevuddemu abayomba kubanga sibe basoose nze nyinza okugamba nti wano afande gundi yafanga ayomba ate nga Kano afande gundi yafanga ayomba asaya batuyisa bubi nandisigale nembeera nga ndi muyizi tuweyo nga babiri afande Kazola ate yatandikirawo fast muntu yasooka mu magye gano Kanyankole yadde bawoza nti yabba bameka ababbye kati bantu babba biliyoni naye kali Kanyankole bali mu sente meka bandi musonyiye naye komandi yagamba awumiye kati ebintu byalimu fitina ne futwa zenaga nalaba walinga bagabalanka mu lubiri ng'omuntu okuyita erinnya lye abanga avudde mu tulo nga bonna bamagala debati azibati bansome afanda amanya Musega ng'ali akanudde eriiso bwati atudde muzeeyi bwati alabe yabanga gwe bagambi gwe meja kwagamba nga bantu bayina twasuubira ebintu byendaba ebyalina system eno kyali kimu lanka zaffe bazisiizinga simanyi agenda yali ki afaanina nyumba mugenzi chief of staff n'afande Mugisa muntu era nze bw'ayita omutunulira bwe nti neŋŋamna Mugisa muntu yafuga ggwanga ono tubonaabona ku luwe kye baakola kye kyagenda mu maaso ne tumala emyaka 17 ng'amanye tegalimu promotion alonda ye yajja n'agamba nti akazini yasooka awo ng'alaba abaana mu Northern eyo naba sergeant detach commander akoze emyaka 10
naye omwana oyo akola ebyo yandibadde akola omulimu nga officer kitegeera kuliko n'alaawensi kuliko ki naye ng'afuna ssente za musaala mitwalo 14,15 radio call acommunicating na division commander n'amukubira division commander n'amubuuza situation namna gani uko ni ngolaba akolanga major kazini najja n'agamba abaana bonna abakadde mu noza ne ba detach commander baani bonna abali mu ntalo biki bagenda bakola emyezi 4 yakikolanga ne president amanyi eze nokolaki bafuka bakadeti bafune nyota 2 bagende ku course kadeti naye nga ya nyota meka same kuba abantu ba civilian bafuna kamu ne bafuna lieutenant fulu batandikirawo era abagenda esazi nabamba major ba captain baba major ba lieutenant kano bamba genze bakano okuwumula okiraba tegeza kazini atakako ka privilege yako ne kamalawo ne kakendeza ko kubizibu aha ne bakola inteke yaddako ne bagamba bakolerena ne bayiwa abantu babayiwa 13 biki ne bakola inteke yoku3 je yali afunye agambye kiraka intelligence biki bagenda kola emyezi 6 yabayiwa ekabambe eyo olugambo ne lugende wa muzeeyi kazini agenda kujjako agenda koyesa abasikala abakadde mzee naga kweli nti muzeeyi tumepata habari baye muzeeyi abera nyao gwe ndoki mugamba n'atumono n'ogamba ono n'atumono ekyavaamu afana lona nayingira ku muzeeyi kazini bamujjako nayingira kuki ku bufuzi mwami komanda information gye bali bamuwadde nti obadde wabayekera abali ekabamba abokujjako muzeeyi safari yasooka kabamba n'agamba mina sikia hapa kuna training nti waloba kadeti eti alona naita abana bwe bafoyini ngali bafo ngoma yagenda tandika okwe nyinyi maadui nyinyi maadui mnafanya nini hapa mnafikiri mtaweza government kujitoa abana basi galanga majega gwanga ngomuntu ayogera bwato ame komanda ayogera ekyo gowulira otya mutima gwo omuntu ajjalaga kisubi nsanzi walinga bakwogerako bwogenda kocha UPC obayi boyinza okuyitirawo n'ogenda ogaki nti bagambye wali nsanze stola kisubi bamutegedde dda agenda kocha UPC sikusaaga ani abadde nti sijja bakubuulira nenze mbiwulidde awo kitegeeza MD yategedde dda biki kati kisubi obeera booti nti wano bangobye angene nnonda enkoko abaana bonna n'abagamba kati essaawa zino buli muntu amanya ekibinja kye gye yava kitumanyiiyo njaa buli omu akwata ebintu bye atambule addeyo mu kibinja kye olya omwana yagenda nga lanskopolo yasigala lanskopolo ate musoke mukole list mwenna mukole list alonda yabeera mu office paka lwafunye bwa CDF nga list eyo ebeera wano teri yafuna promotion nogo yasigala kopolo yasigala ki bali bagala kujjako ki ndozo olaba misinformation bezigenda wa President Museveni abantu ne bakaaba abantu ne babona nze tebankuza sebo list era ndozi baba bakuzizza nga alonda avudde mu bwa CDF kiraba kakati nze jita otandika otalo luno lwonna nalaba waliwo weakness mu majegano fa abakola tetufunyeemu fa ababonabona nago okola ntwalita President Museveni mukulayirano twaliwo byayogera byonna tukyabijjukira fundamental change not mere change of guards simanyi netulaba nti nga tuna fenga muzeeyi ayogera ntukaba n'amaziga ng'abaana abato notula muzeeyi bwoti ng'ayogera nogane banange ntukako kitiibwa ng'ekyo nyimireko mu bantu naye n'abaana abo tosobola kubatuula nabo President aganda nambule ku mwana wange gyali omwana akubeta mpayo omutwalo n'omugaa katulaba olw'eggwe esimu n'ogijjako oba muzadde oba tuwafe katalist tuba terrorist muzeeyi oyo muzeeyi naye muyayi oba anywa n'enjaga kati batulaba kazende
bakazende Museveni yabasiriwaza abaana batwogerera ebyo nze yabasiriwaza aba yabawe eddagala mu bitogo by'amayanja oide kati wabere retreat bire bitwogera na bakulu babira ba general babira bakanibugaba babira baba ni basejjusa basale bakole retreat bagambe buli muntu yajja mu Kampala kuwamba wali neno twase nozi waba yimbi fe tusanyuke notaba furu figa bano bankwacho noga dadi ayogedde lero mulabi ayogedde change tagala furu figa divaza president oyo ntamutwala wale kamisa nkume kumbi adivaza president oyogera no sense oyo mu bantu kitegeeza olaze Museveni nti ne socks tacha ayambala ayogala change tukoye mwajjano koira family zamwe muri babbi mubye mu bantu advisor wa president simaina ani akwira advisor wano babalanda oyo singa yali yitaba kadogo basaruba mutwale ekanzira na profeka tadda mukulabika era balabye government gye bazanyiddeko gwali advisor wa mini no yogera no sense oyo afandika kandi si abatwala ojaka kuojaka muwezo mugaka Yunus sima Yunus ojaka muwezo mugambe sebo oyo achakola kikubwa advice nga mukyusa bala DC abamu ne baganene mu office ne mubajja mu ngamba sikambula twachaluwa kifo oyo akola kikubwa advice jalumbe umbe ensonge nolwekyo mukulu kisubi ne banagana mu nabatulaba ebintu ntubiyogeza si busungu naye tulaba waliwo obutali bwenkanya ngafa abali abaana abato esazo nandi badde nyumba yange nandi badde abana bange basomye nga manyi namu doctor lumuna laba afandika kitundu afire nga agamba this is a doctor, this is a midwife, this one is a lawyer. Nengamba nga n'abaana bambagala musinga bunene naye twava mu nsiko nga afandika ino tafire bwangama muweke nentambula naye kusazi nsobola kwanda buluto lunyenya bunyenya olira naye kati yawa aliyo akine bwafa yaga mujje mbanjule mujja kuloza bintu twabirwanira you come baja kuloza sobesa zabana ono nansi we sima yagamba dwayiro ki dene ono loya mu kibugo omumulonye mwali kati oyo muzadde ali wear off omwana ne bwasimbula bati n'agamba nti ngenze wa tata ekololo oba munyonyo ajagane kira atande za sukali agene nkota yetoke tata ayagala nnyo ekibumba akigula seke mmotoka anywa ku wayini agule chupa satu ali mu supermarket olide omwana ze sigwe tata tekwata bobo yagadde oyinzo mukujanga mbwire kinagata nabane nyenda yo milioni 10 konka oba no zenda no inekizibuki kale onkubire ko weekend kwiza family friend badde bwetu tyo kisubi ne muno na afirwa no kama mukazi agenda kuzaala ononya boda saa musanvu gwekiro wena gama naye werira ite mafuta tegezo omukazi afudde n'olubuto bambi abadde mu oyo mujasi naye munaye mukazi olubuto lwamumye ekiro ate okutambula okutuuka ekigogwa wali ku lusozi waliwo yagudde n'afa netwandibadde kokke naye omuntu waliwano okuva mu nsiko n'akagali tokayina ne ka boda tokayina abantu bali wano basivya na boda 3 tona ogeno lyeroni tosoba kulya loni ani agenda okusemba gwe yali omujazi mwali babbi ne babagoba bogera ebintu eno gamba bakwata embazi nteme wano omuntu akafoni noga era fete tutula n'abantu kyovula abaana oluveri bwati pam nayingira mukanankani kawalaji nagamba mpaya akairu 10 nasuzemu n'olukumi lwange nagamba mpaya akebiri egulonja zireta akira mu kirombe kutika matafali omuntu yayita gavumenti kwegamba wabula ebyokusoma biteke bali ebyembala ne wabula wenkola kubanga n'abaasoma bakaaba nze ntuuka embuyeeyo odde ate ekintu kyebakadogo kino tukikubye nnyo era kuli kisubiza enkwebaza ekintu bali bataso kibbiramu nga olwa batambula n'empapula mu majira gyakyena mwena tuwambye agenze kusoma avuddemu disaata ye n'agamba misoni yange yeno mbuze nze nyamba bakadogo ewafande beti agaba ne bamumanya entebe nti yayamba bakadogo n'alumba mama kaboyo namprota anti huyo bamunyolo ne bogero yona kandi baba ondi no manya ne banzala simanyiro kigundi siwa bunyolo simanyi bugoma ne bagwogera lwonna nyo bakadogo no yagenda muri ko zinagula gundi no mnyolo yabaliko bakadogo bonna abembalala abasoma
agitambula naye wano bonna bano bonna we bali biki State House nemumanya nti eyo yafa kuba kadogo era Nsereko ne muganda Nsereko nafuna amawire ku musajja oyo otambula nti nende Nsereko agambe saa zino nditwayawuka na bubi batu atambulanga naye sente bagenda kuzimpeeza akatabo ngendo okuddayo ate munno yajja wano n'agamba oli bubi nnyo simanyi wafiirwa nitukwate ebbasa ntugimu teyagamba nti Katonda wattu Nsereko ne yeewuunya abantu era naye yamuta na juze Gomba walabe Gomba bamuwa milioni 6 kuleta bakadogo ku mukolo ogwo nga bakibaze nti muzeyi wali bakadogo bana bapaledi nze wali muzeyi ajja gamba bakadogo bange baabo kanjoge nabo nakwate enkaaga eyo najjako mitwala 5 nagabira nakanjako yaliyo mbaleke wuyo wa motoka drone ye baba ajimuwadde simanyi nabifuse nga bya jita meja bikia ngagabe ejeji ngabuli mtu amwameka 5 ku milioni 6 yasigaza mmeka ali masindi wabo azimba kasozi bwasigadde komerera mu bakadogo byabadde akola byo nageze wakabo bamwadde sente ageze wala obwogo bamwadde sente esaino yevuga ina progress kakati oyo tumbale kutya mubbi konyu party 2 lakwena oide kati ebintu ngebyo etugamba lwaki tufuna ka retreat president Museveni atule wali ngabe nalabye genocide nga tudde n'aba boda abantu bavudde every corner of Uganda bali gulu ne yaba abawali respect union yabo yaba boda akwate bilioni agiteekemu balime kuba bayayi kubanga boda babayita bayayi kanafa bava mu nsuko mwawerekera muli madala wajito yogera biki twabako wadde zemboze mwata abantu eruwero nenga senga manyewe nengena ne chupa ya acid twata abantu eruwero banga uwire naku no uwira nakada uwire omuntu wa kugami mwata abantu eruwero odi nabakulu mwe bali majomo abatandeche abasanga nga ensolo yafe tumazo jikwata kombe wona toka wapi afande migadde olipigana mu student afande nalwana naye mwata abantu n'omutunulira bwoti nenga sigani ne simu ya president Museveni ne mugamba naye kakati watu atta abantu ne command ni chief yatta kubanga twali naye yenga to kimugambe olabe obono sigala majege nenga basingafu ne simu wa nenga wali officer akola mu department bedanga twatta abantu eriwero oyo asigalawo tagana edi mutwe ani mukulu kisubi tuyine naku ngaba kadogo mutulaba tukuze ne tukuze mibiribiri kisubi wompayo mutwa ningula kaka ka mwoga kanampisa munako 3 ngena mu wino oide nzengula karoti ono wo mutaka nengamba bino bijja kumazake nako 3 olida myaka 4 nkyagwira na mu butale sirunze enkoko bagale boogera mwina factory ya Masase nakasongola bapetani baluwa ababana bona bakadogo be nabandi baddomo kusimula Masasi ga parking emundu ewedde kisimula loading mu boxes biki lolezize ezireso buno emwanye zikolamu powder batikula ngomwayishira na kidana teri ayogera ku ekyo wesa creation ba veterani biki aba officer bajefunza buli ava maje ne baba abadde muri asigalamu afuna bukadobo oide genda waliko ekanyanya bakola ne sako yaabwe ne bagula n'akazimbe kabaita ka uwezo kabwe ka officer bayinza kuba bubi okuva ku brigade okudda wagulu eno omuntu asabira nnyo n'agamba basinga bampa brigade ya nga okuwumula kutuuka list egenda wa muzeeyi ne bagenda ekisozo balwa kisula basoka nabina abaddako bafuna lukaaga kati bafuna lunana sebo kisubi ogeze no lunane ka premier tojiskamba samba no ga ezimukala sho okivuga nga kigeyo olaba kiguluba kudonga bayite motoka kwegamba nafi kituluma muzeeyi ne badaga no buli mwana babanga akyalo yarwana by camps kyaligonza wali kasaka yafa wali ani kihande woli gwatandika ddi nze nasanga mafaniro mumba ate gwe tekyaligonza
waliwa kubano ono mumanyi kyafando tumumanyi oyo omwana wali ojja kusanga nze nga kyeyamana wabakadogo kubanga abasinga sinaamu yasoma kati gogamba nti basoma naye sinaamu yasoma ate nga togamba nti ono yali adduse emmagye olira baana baali mukupirikapirika mu Northern Uganda ekyali mu Northern Uganda waliwo omuntu ali wano nze mutunuulira talinyaga bwagenda mu Northern agenda helicopter nameda kikaga ataba amaga afa tumemaliza ate ebuuke kati batambula kubanga kati njegende ko afande sale omwana omuyankubire nangamba ali patongo ne mugaba batukubiraawo emirambo twazikaawo nanga n'amasanyiza gali nti eriyo n'amasanyiza gaaka nti gagali bwe atute emiti gy'amasanyalaze muchwini opiti apyeta kalongo abimu okidi neze waliwo bintu byentulane nendi kati juli bangamba nti eregu ng'oyingira nnimule abantu basula ku disco neŋŋamba nti eregu wali waafuka tawuni kwegamba naffe tukyuzaamu amaanyi naye nga gye twayitira scorpion ne zituluma naye nga zituluma ku ki tumanyi tujja kuba bulungi olidde n'ekyo message yange wa president ne Genosale ffe tetugenda kukoma kwogera emimwa tugiina obulumi bwaffe bw'ojja n'oyogera message etambula abagiraba bagiraba abasiima ne basiima abawulira ne bawulira President Museveni ffe abaana bewola nabo mu nsiko ne tutafuna chance esoma tulina amaziga ku mitima olira nga twa president waffe eyajja ne Land Rover emu ne ba bodyguard bo ne drum z'amafuta eji pick up nga tulaba kati oyine emmotoka 30 oba 2 ekitali kibi because we president of the Uganda security eyensiko yali yaffe naye bw'otuuka mu bantu 47 million era olina okwongerako security ekitali kibi kubanga abalabe naawe olina abalabe bo nange Gita alina ababe ne kati omulabe wa Gita alina munoonyeza ku luguudo ku kigere President Museveni nkusaba oba Genosale nga bwe wamitiza aba boda n'oleka amakaago n'ojja wali olaba aba boda abavudde moloto kotido oyima Fort Potro wa naffe abaana bogenda okusisinkana be bali ebitundu by'omanyi nti wano katale ka mmese wano Kanziira wano Kiboga wano Nabugundi Kateera ebitundu biwalimu muze ebyojjukira nti wano Birembo naffe tulina coordination yaffe twagala kusisinkana President Museveni otwo olunaku mukulu Kisubi wali eno radio yiyo oide mu radio za Uganda zonna eno radio ya government mufune Mwami Kisubi mubuuze gochaza bakadogo abo tubafunye tutya waba tofunye Gita mujja tutufuna ense tumanyi naye tukoyo kujja ku kamera twogera buli kimu natereka nyego Meja General nakubya nagamba birayo mogera tubiraba ne kati nze ntandikirewa musajja tunaye ng'olaba talina bw'atandikira naye alina okwemulugunya kwe kubanga nze ndaba bangi wali ba brigadier ba Mukano avembuya engoye n'aziteeka mu baaga naga ate Gita emmotoka nnina ne bamuyambako obuyambi omusuulawa ebugoloobi n'alinnya ka taxi agenda kyengera n'omugamba afane waayi emmotoka balina be bawaamu kati n'olaba yowane kati amagye galimu ebintu mulimu respect ne disrespect bwekiri mwe mwasoma respect ne disrespect kijja kitya amagye ndowooza gandibadde equally you respect each other afande ojamba afande jambo ayina feeti ye nange nina eyange kati osanga omujasa apangisa office asola mu barracks yayina amaka nagamba muna enyumba zizo bazeddiza naye ng'officer babanga babawadde 30% bonna basula ebweru enyumba zibazirekera abasirikale babansi nolwekyo President Museveni twetaaga okusisinkana tetulina wetuyinza kufuna PDM tetuyinza kufuna ekidda kyonka tuli mu mbeera y'amaziga tulinga abaafirwako bazadde baffe baafaaga amaziga twagakaaba ate nga tugakiibira mu nsi kubanga omuntu yagamba nti bazadde babatta n'ogamba kati njagala omunyanya ajje mu maaso wano olabe ojja kuba emmundu ya buli kika
notanga ogamba katubakube mwatatata wange samba bikibi busungu katwamanye ennaku yaffe tetulina bazadde ne muzeeyo kimanyi nti abaana b'ensiko bakadoga basinga tuli ba orphans twalwana twakola emirimu muzeeyo kimanyi twakola eggulu gye wajjanga esoroti embaale wa wayitojja mu bantu ba wakisi wajjanga muffe oyide watuwanga obudde nojja we tulwanye nojja ettololo nojja embaale tugenda kuba Kenya tugenda kuba wa oli nojja naye lwaki togambako munoonye gita njala abaana b'ensiko twala tukulumba awo nga kyaligonza atudde wali afane Kasaka ali awo afane Kanyankola atudde wali ba historical Fred Mwesigye wali Kayindo Tafire wali Jimu Mwezi wali kati bagambe nti yongati tumumanyi oyo Jacob Wasimwe bonna baveeyo nesigenda we nagamba ngenda kwa milioni 3 notazifuna esimu nayiteka mu blacklist kati nzo omukulu mbanzi basikutegera bulungi osubiza omwana era okyali ku byensiko ebyokunsubiza ennyumba ennungi abakyala abalina amabina amalungi naye onoonya bwoti toyina kati omukyala leka nkubire abakyala baffe babonyebonye nnyo tubalimba nnyo n'atukakussa ng'agambye ennoba n'aganza obulimba bwo waŋŋamba ssente bagenzi sasula n'oŋŋamba ssente bazikolako n'oŋŋamba nti senganze yampise era mpayo emitwalo 2 egintwala nogaa nti nazo nziina kale kankubire essenga kale tubasibulaawo kale bannayuganda mwenna tubaagala nnyo embeera gye tuyitamu yeyo ya bulumi twali mu prison mu Luweero tubadde mu gavumenti emyaka gyonna entalo zonna tuzirwanye naye nganze kyabana babakadogonda bya nti no tuli mu prison again waliwo prison ogamba maximum prison naye tuno Guantanamo Bay tolaba ku musana tolaba tomanyi wabwazibye era President Museveni gwe solution Genosale gwe solution kale tubagala nnyo kulukibi bale kunnoonya era tujja kugenda maaso nga tubaweereza sebo Gipol Curtain Road Fixers bakati baffe bano bakafulu mu kigambo ky'okuteekayo curtains ate era n'okutunda curtains bw'oba ozeetaaga bw'oba olina ennyumbayo ennyumba ekika kyonna bagezeseddwa ekintu bakiruddemu bakitegeera baagala okugamba nti weewale abo bagenda okuwa curtains ez'ebicupuli weewale abagenda okuwa curtain roads nga mwattu tezituukana na mulembe so njagala okujjukiza nti bakadde baffe bano bebokka at least mu Uganda saawa eno b'olina okuba ng'otuukirira ne curtains ez'ebika byonna ze weetaaga bakadde baffe bano bagamba nti bazirina oyinza obakubira akasimu kaabwe nooti 755 1 6 6 5 Gipol Curtain Road Fixers bakakensa mu kusiba curtain mu mayumba aganyumira amaaso okulabako banyiriza ennyumba ne balekanga naawe osiimye basiba curtain roads mayumba okuviira ddala ku nnyumba ez'emizigo mpaka ku ziri ez'abaakolamu basiba ebika bya curtain roads nga eza metallic, coated, plastic, wooden n'ebika ebirala byonna okupima kwa bwereere awamu n'ekyo ne samples ziba za bwereere Gipol Curtain Road Fixers basooka kukola olwo n'olyoka osasula ate nga wonna w'oli bakutuukako ne bakukolerako awo nga totaddeemu yadde n'ennusu okubanoonya okumanya ebisingawo Gipol Curtain Road Fixers 0755 16 6 50